So nga ngamba alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka nga buli lwe mulaba ng'ali ku ndiri ali eyo n'ebigambo tebikyafuluma nga nsituka nsaalayo era akabbiri nga mpanika emikono nga mpisa emikono mu maaso nti alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka. News ebya Ssejjirinya si birungi yadde n'akamu. Mumulabye Sseeki Omaro ng'agamba yamusindikidde omuzimu oba ngambe yamusindikidde amajini gali amakambwe gegabanga nga gakola ki gagamukwata. Mukimanyi bulungi kino oyo Sheikh tazanya nga bwe nenkola yafaana kwanda boyuji nga sinabakuwa details n'ensonga lwaki yamuloga ka video mbadde nsaba kampele ka like kamera kasotambula katukira omuntu yenna yandyagadde kumanya kweno information naddala abaana ba tiimu abaana ba Kawempe Kawempe South honorable wamwe twafunye muloga oba musabide sale B tulina okuyiya tulina okufuna ekyokuzaako mangu because our MP is going mujja kulaba Ssejjirinya nga afudde nga tetumanyi lwaki afudde osegera kale anyongera okujikiza Haji Miti walinyo okulomberedwa goyina nga oyina ebizibu namba eryawo esembeyo 51 inboxing ku WhatsApp ajja kuba nga akulomberedwa ebizibu biri nga bikola kinga biteera Rwanda Jaze bagamba balina Jaze zero regional nga mulaba zino ziva UK oziraba zino soona nazisikaninga ne bakulaga nti no bagikolera mu Old Trafford nyinzo banga nina n'omukisa nga Rashford yagukwatako mukimanyi fa bamaani unaku zino tetukyafugika tukuba bukubi buli omu nina tali wange Kafumisi naye bannange naku zino manyi bucyange tandika okuba yatabuseemu bayira wetudde ku nsonga eyatuleese omukulu amanyikiddwa nga Haji Sheikh Omar yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda n'agamba nti no ye yalombera Muhammad Ssejjirinya edduwa ebbi bayina baba abasheeke basaba essaala ne bituukirira abasheeke Haji Miti abo we batyo basheeka Omar amu baje balomba edduwa nekola kibizibu ne bibeera nga bitereera osegeera obanga basobola okulombera edduwa ekintu ekibi ne kikutuukako kyovola abantu we batyo abaliko basheeke bajjajja sitera balumba osegeera bw'okola video zammwe nga nkola video byammwe nze nga sibiriimu simbeerawo ne mbalaba oyinza okukola ensobi awo musajja n'akusindikira ejjinni ebbi kati ng'omusajja bwe yagambye kino yamulombera edduwa era nga bakimanyi bulungi kino Allah yakoledde mu linnya lya Allah mukimanyi Muhammad Ssejjirinya naye musiraamu agamba kino yalombera omukulu Ssejjirinya edduwa ebbi naye nga abasawo bo bavuddeyo ne batukakasa ne bagamba kino omukulu Ssejjirinya alina obulwadde bwa liver kyeki liver yeyo organ mu mubiri gwaffe erina omugaso ezisuka mu 100 kati ku liver ye yafunye obuzibu oba yafunyeeko amabwa okimanyi bulungi kino obanga osakinze mu Google n'otekamu what is a liver ojja kulaga nti it is one of the most delicate organs zetulina mu mubiri era omuntu yenna azanyira ku kibumba kyo muganda bange omuntu yenna azanyira ku kibumba kyo ekibumba kyekifilteringa musaayi kinina antitoxins no zikola batya zikuyambako obanga olidde emmere force fena tulya food emmere ojoba olidde olumu tomanya nti no ebeera nkyafu ebeera ku bacteria oba pathogens ezisobola okujja ne zireeta obulwadde ku mubiri gwo kati eyo liver oba ekibumba kyekiyambako okutta eyo bagita detoxifying omusaayi gwo obanga mubaddemu obutwa okitegeera kati bwe mugaso gw'ekibumba kati Muhammad Ssejjirinya ate mukimanyi bulungi n'ekirala ekibumba tebatera kikola sajjale because it's a delicate organ teri muntu agenda okkiriza banzijjako ekibumba kyo kasaba kisalako we bato owedde oba ofudde kati abazino mu Muhammad Ssejjirinya alimu eyo treatment ovola olabira ddala nti no yatandise okukogga nga mulabye mu kafaananyi waneeno wenkati ngenda okateeka genda bamukalaba nga olabira ddala nti no yatandise okukula kiraga nti liver ye tekola bulungi osegeera naye kati wovaayo notandika okwogera ebigambo ebibi Sheikh Omar bambi tukwagala nnyo naye nga bambi Sheikh waffe honorable waffe kubanga gwe wamusindikira ejjinni eriva eyo Mecca oba ejjinni eriva eyo Mombasa bagamba amajjinni gava eyo bambi tuyambe tukufukamirira nga ffe abawanda boyugi tugamba bambi omusajja mubeera nga omusonyiwa okitegeera Allah kennyini mukimanyi Allah yemu ne Katonda yemu ne God kati obanga Katonda asobola okkiriza okusonyiwa musonyiwe kyakola kyali kibi by the way kyakola kyali wekiti waliwo omukazi yalagamba nti no Sheikh Omar yamufunisa olubuto Sheikh Omar nagana omulabirira omwana we yazaala omwana n'afa
kati omwana we yafa Muhammad Ssegirinya yakwata oyo omwana namuteeka mu sanduuku namutwala ewa Sheikh Omar. Nange bantu tebatya mayiti batya byamukwata namutwala ewa Sheikh Omar mu compound namulekaawo. Sheikh Omar obviously alina ogenda n'aziika. Tegera ekintu ekyo kati kyova olaba mboli kyamunyuma nnyo. Bayo it happened in around 2019. Segera ekintu 2019-2020 abali bagoberera social media handles yiponga bega temenya lisi mu social media yayinkyali ku ssomero naye nga abaaliwo baabiraba byali bibi nnyo. Osogenda ku Bukedde n'osaakinga Ssegirinya versus Muhammad Sheikh Omar ojja bango biraba. Ngenda kuba nkupengera kana ka video ka Sheikh Omar kono kalaba embere nga nkomawo n'ebirala bakadama bange oba ba house managers mwena aba supporting Wonder Boy ujina ga Wonder Boy bambo yogerera otogerera bulungi wale tuwa information wale tulwanirira kozi gwabeerawo buli twagala tutuyambako tukolera zi videos bambi mbeyanza nnyo ne kadata bambi nkeyanza mumpera ddala data kati no baweereza ddala videos mukwemu buli lunaku. Ja, Wonder Boy UG, I sign out. So ngamba alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange. Akasajja kagenda kunsooka. Nga buli lwemulaba ng'ali ku ndiri ali eyo n'ebigambo tebikyafuluma nga nsituka nsaala era akabbiri nga mpanika emikono nga mpisa emikono mu maaso nti alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka. N'akomawo naye era ndi sure embeera gy'alimu si nnungi nkakasanga Allah ali mu kwanukula dduwa zange. Nkakasanga Allah ajjazza embeera yo. Obugambo obusemba Sheikh Omar kuba moment obubaka bwe nnaali wadde Ssegirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssegirinya nsaba Allah atiize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuza ngulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye wampisaamu si nnungi kuyisaba. Ssegirinya wali otutte obulamu bwange. Nkimanyi bulungi nti Allah ekirabo kye yampa ky'ekyokumwegayirira ne musaba ekyo n'akimpa. Kakasanga ajja kumpa essanyu lyange. Essanyu lyange lye nnina eri Ssegirinya ly'eryokulaba nga ntunulako mu ntaanayo nkuziikeko nange abalala bananziika ne nkugoberera naye nga nsaba Allah nkuziikeko Ssegirinya. Ekirabo kye yampa ky'ekyokumwegayirira ne musaba ekyo n'akimpa. Kakasanga ajja kumpa essanyu lyange. Essanyu lyange lye nnina eri Ssegirinya ly'eryokulaba nga ntunulako mu ntaanayo nkuziikeko nange abalala